ng'oyingira mu mukwano n'omulenzi n'omwana ow'obuwala, njagala kukutegeeza, njagala kukujjukiza ekikwatagana ku kumanya enkolagana ya gaayiwo ne famire ye kikulu. Ng'oyingira mu mukwano n'omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi, famire ye kyemwogerako kikulu. Ekyo kyakubiri. Ng'oyingira mu mukwano n'omuntu oyo, njagala okutegeeza ojja kuzuulanga n'enkolagana ye ne gy'akola kikulu. Ekyo kyakusatu. Ng'oyingira mu mukwano n'omuntu oyo, njala kukutegeeza ayinza oba nga akyapangisa, ayinza oba nga yazimba akasiisira ke n'akateeka wali, enkolagana ye ne banneiba baliraanwa be eyina ekyamaanyi kyesobola okutegeeza ku mukwano gwammwe. N'olwekyo ng'akumatiza n'akugamba nti banneiba tebanjagaliza, banneiba bansalako ebigambo, kituufu kiwulirize, n'ate yaayaana okumanya ddala bamusalako bigambo oba onaakola safe landing. Ekyo kyakuna. Ng'oyingira mu mukwano n'omuntu oyo, njagala okukutegeeza nti omukwano ogwo mugutandika muli babiri, naye waliwo lwe mujja okutuuka ng'omukwano gwammwe waliwo abalala abateeka okuguvunaanyizibwako, oba mwagala oba temwagala. Ekyo kyensembyayo ate nga njagala nkiddemu. Omukwano gwammwe muguyingira mulimu babiri, naye njagala okutegeeza nti mutuuka ekiseera ng'omukwano ogwo waliwo abalala abateeka okuguvunaanyizibwako, era nga bwe baba tebasobola kuguvunaanyizibwako, relationship yammwe teba safe. Nandikizeemu ogwokusatu, kikutame. Tekiri nti njagala kukusiba wano, njagala kino kikutame. Ng'oyingira mu mukwano n'omuntu, njagala nkutegeeze nti relationship yammwe etandika ya babiri, naye njagala okutegeeza nti waliwo olwetuuka mu maaso ng'okubeerawo kwayo n'abalala, community, ekkanisa, family eyina ekitundu kyezanya mu kubeerawo kw'omukwano gwammwe. Tokitegedde. Enjawulo ntisigenda kukaka kukitegeera, naye ate ndikuteekateeka okukitegeera obulungi okusukka wano. That thinking that the relationship is between you and him, that your relationship, your love is between you and your girlfriend and your woman, so you don't want any opinion, any advice, babyerekere. Waliwo akali ku TikTok, when they talk about me, ayinza gye bamugamba biwulize obikuŋŋaanye. Nyinza n'okiddamu ogwokuna, naye nkusonyiye. Olunaku lwe tulikola topic ng'ekkaatiriza ebyo bye njogedde, lw'olitunuulira nti omukwano gusukka ku bino bye tulaba ng'ekirenze okimatira, ng'ekiddeemu okimatira, nga kikutambuza serebu ng'eyakwana ogw'okumpi, nga waliwo ebisukka ku ekyo by'otatunuulira, naye nga bye bisinga okubeera eby'amaanyi mu kuyimirizaawo relationship eyo. Tombuuziza kibuuzo, so zimmo lwaki olwali lutandise bw'otyo? Kiki kyogezaako okutegeeza? Wa gy'otutwala? Ku makya nakugambye bw'obanga olina obusungu nga tolina self control, eno sho gyesonyiwe. Ejja kukuleetera okunyiigira bw'otalina kunyiigira, ate ng'olina ebizibu ebikumala. Njagala tuwulirize buwuliriza. Awaddako saagala njogere, njagala weeyogerere. Nkwanirizaako ku Sozimo Family. Neyenza Sozimo olw'omukisa omulungi gw'ompadde, era nga nsaba Mukama kunsasuliremu ky'osinga okwagala. Kakati obuzibu bwe nnina ssaawa zino, nina taata w'omwana wange ayansaalamu omwana era ng'ali Uganda right now.
nze siri mu Uganda. Taata w'omwana wange oyo nagezaako omugamba nti omwana oyo leka mulekere mami wange kubanga bw'omanyi maama gw'oba osinga okutegeera ennyo. Taata w'omwana wange n'agaana. Bwe nali nkola ku bintu by'okujja eno omulundi gwange ogwasooka kuba mu contract right now oba ebbanga ly'emaze eno ndi mu mwaka gwange gwa 5.5. Omusajja yangamba nti omwana owe abeera naye. Ne mugamba kati mukwate mutwalire mami wo kuba nali nkolagana bulungi ne nazaala wange. N'atwala omwana oyo n'abeera ne maama we. Naye obuzibu bwajjira nasindikanga ssente nensindika nga manyi nti naleka omwana wange e Uganda kuba abambi namuleka muto yali wa mwaka gumu n'emyezi nga 5 in 2016. So nga nina okutwala obuvunaanyizibwa okola nti omwana wange alyoke. Kati nga amuwa ssente ne mugamba zino za mami, zino ziwe maama wo, akageri kali nti yabeera n'omwana. Naye nga ssente ezo tazimuwa. Ate ng'okimanyi bulungi Mr. Sozumo, omuntu yenna akulabirira omwana lazima olina okukola ki? Olina okumuwa obuyambi. Kati oluusi nagendanga okubuuza nazaala wange, mugamba wafunye ssente? Nazaala n'angamba teyazifunye. Nengamba kijja kitya? Omanyi Mr. Sozumo bwe tuba tukola zino ssente walayi zitumenya. Nalowooza nti bba wange mugezi nnyo, in fact n'ekyo ekintu yandibadde nga yakyeteekamu. Nagamba kagera omwana kali ne mami leka tuteekeyo obuvunaanyizibwa. So bba wange teyafaayo nnyo, akageri ke yali amanyi nti mami we omukazi muyiiya nnyo, ng'alowooza ajja kuba nga amuyiiyiza omwana we. Ne tujja ne tufunamu obutakkaanya ng'amaze okitegeera ne mublamingako. Kye yakola ng'alumba mami we. Nina ekizibu kimu Mr. Sozumo kye nafeesinga era omwami wange. Omwami wange takolagana na bafamire ye. Bwe baba bamulaga waali awakyamu nga wajja mukyawa amuvume bubi nnyo. Okitegeera. Kati natuuka ekiseera omwami wange agenze n'ayombesa mami we empanga nswadde. Teyakoma awo n'agamba oba ono omwana yabayombya kantwale omwana wange, era yavaayo n'aggyayo omwana we. N'agamba yajja abeera n'omwana we. Then our first contract negwako n'enkomawo e Uganda. Bwe nakomawo e Uganda era nasinkana ng'embeera teyali nnungi wakati wa bba wange ne mami we. Mama we n'anyumiza byonna bye yamuyisaamu ng'olaba omukadde akaaba. Ne ngamba bba wange nga olina okugenda weetondere mami wo kuba maama tebamuyisaamu maaso ate maama aba maama. So nagenda ne bba wange nga ndowooza tugenze kwetonda. Bba wange twatuuka wa mami we. Mu kifo ky'okugamba mami nsonyiwa walayi nga akutamiza omutwe ali mu kukaaba. Ne mugamba twaze kwetonda, olinda ki? Era navayo nga bba wange twagambye mami musonyiwe. Naye nga bamanyi omukadde oyo yali ategeera mutabani we. She just ignored him. Ne tutandika okunyumya like nga mukadde abitutenga ebintu ebitaliwo. Napanga kuba saali wakubeera mu Uganda. Napanga nenkomawo ku kyeyo. Omwana wange ne muleka ne kitaawe
nendeka nga mutandisiza essomero kuba yalawuliza emyaka gye 4 egy'okutandika essomero. Nemutandisa nensasula nga buli kimu. So nalina idea egamba nti omwana oyo bwentuuka oyo nja mumutwala wa mami, naye ekyandeetera okuba nga nkyusa idea kyali bwe kiti nti bwe nali eno mu contract eyasooka omusajja oyo yalaga nti afaayo nnyo era omwana we, era ne bwe yabanga ng'omwana mulwadde nembaga muli bulungi nga tasobola kuŋŋamba nti omwana mulwadde, okitegeera, ng'alaga nti alina obuvunaanyizibwa eri omwana. So bwe nakomawo e Uganda ne ngamba sigenda kusumbuwa mami, omwana kamuleke ne dadde we ng'amanyi obuvunaanyizibwa obwo bwe nasangawo bujja kubeerawo. So bwe nakomawo e Uganda nga omusajja andaga talina mulimu, tebikyatambula bulungi, sayina kyakola. I had to support him. I think oba mu Uganda namalamu myezi nga 10, naye nga myezi egyo 10 nga buli kimu nze nkikola ewaka. Nze nnyina okuleeta okuprovidinga ekyewaka kyonna ekyetaagisa, knowing that maybe omusajja since talina nnyo mirimu gy'amaanyi nga nsupportinga amanyi nti ono omuntu wange era tata w'omwana wange. So nembitambuza ebyange eby'okudda ebweru ne biyitamu. Mr. Sazumo naye naakatuuka e Saudi, nafuna bad chance ne bandeportinga nga I had to come back to Uganda. Ngawo Mukama Katonda natuuka nga leero mu Saudi saawa zaalinga 8 gwa misana, ku saawa 4 ogw'ekiro nalina okuba nga nfulumye Saudi, okitegeera, era saawa 6 da following day nali mu Uganda. Nenguma nenkoma nentuula emyezi gyange emirala gyali 2. Naye Mr. Sazumo nga ndaba Gaaya akyuse, oba kitegeera nga Gaaya akyuse, nengamba omanyi ku mutima nengamba after all nze nemanyi nti neekolera sente zange kuba nakula saagala kubeera nti ndipendingira nnyo ku musajja. Mr. Sazumo nentandika okusindikanga school fees z'omwana wange, nsindikira oyo Gaaya. Walayi nga Gaaya tateekayo school fees. Nesaagala kukaayanira eno kubanga bw'obeera eno mu bana abantu already nabo bakuteekako stress nga saagala nfune ne stress eva e Uganda. I just kept quiet nga simbuze sente zenkuwa oziteekawa. I remember yali second term Mr. Sazumo nga nsasudde school fees. In fact bali babulayo week emu abaana badde ku ssomero, nasindika school fees before that 1 week okugwako. Omusajja nemugaa teekayo ssente shoppinga wiiki genda okugwako ng'omwana ali ready wa kugenda ku ssomero. Nengamba okay, walayi Mr. Sazumo taamu yatuuka, omwana wange n'agenda ku ssomero nga ne parking talina ne school fees tezisasuddwa, nga nze ndi eno ndya butaala manyi school fees nakimala, mba ndi abo bagenda kukola mid-term, wabeerawo a certain teacher of my son
ayangamba mama gundi tugenda kukola midterm nosonyiwa omwana sigala muteeka mu story naye omwana we tannaba kusasula fees. Nali shocked era saakubira musajja oyo okumugamba nti taata gundi omwana nga tewateekayo school fees. Najja nemubuuza nti mpozi wangamba wali omaze osasula fees? Kwe kungamba saaziteekayo kuba ewaka twalinawo ebizibu. Naye ng'ate at first nali mubuuza nagamba nadde nsasudde fees era nadde nshoppinze ebitabo. Nemugamba wangamba wali omaze osasula fees kati kijja kitya nti ate omwana tannasasula. Nagamba mama gundi gwe ebintu byonna ebye Uganda tojja mbitegeera. So from there namugamba omanyi kyetugenda okukola, ngenda sindika nga school fees omwana direct ku ssomero nga parking kweri lunch kweri ogendeyo just on picking. Nangamba it's okay. Kati we namugamba nti ngenda sasulanga direct ku ssomero, omwami owange ekyo yakola kuba mukyankalamu, Katonda nsonyiwe, naye mukyankalamu yalumbirawo batecha bonna ku ssomero n'abavuma bubi nnyo. Nabagamba muwa mukazi wange ebigambo, omwana ngenda mumukyusa, sijja kumuza ku ssomero lyammwe. Kati akageri kekyali nti bali mu second term. Third term bwe yatuuka nalina omulimbalimba kuba ly'essomero linaalimanyi nga lyenkakasa ne bwebangamba ssente bweziti nga manyi nti zeezo. Nemugamba naye omanyi totagonda akageri keri nti third term mbadde nsaba oyo omwana okoleki omuzzeeyo bwe tuba tuli bakumukyusa tumukyusa at least next year. Nagamba okay kale, era nasasula direct ku ssomero, omwana wange n'asoma bulungi okuzaayo emabega. In that second term Mr. Sazumo nasasula school fees emirundi 3. Ogwasooka n'atateekayo nenziramu nensindika ssente n'ateekayo kitundu. Omwana wange n'akola exams ne bamuma report. Nagenda owulira nga omwana nga mami komawo nzigireyo report okukuba ku ssomero nga banga mu omwana teyafuna report olwa balance esigaddeyo. Saakayana musajja era nasindika balance ya school fees direct ku ssomero kwe kufuna results z'omwana. Era nesikayana saamwenyegako. So third term bwe yatuuka nasalawo okusasula direct ku ssomero era omwana wange yasoma nga talina buzibu bwonna. Kati first term bwe yatuuka nengana nno omusajja alabuka yagala kunjooga ate nga sente nze nzikola, nze mmanyi bwe zimmenya. Mr. Sazumo nali nfunyemu obuzibu nga siina bulungi sente. Nenkwata sente nenziramu nensasula ku ssomero nga first term etuuse. Bweramuka nemugamba omanyi ezo sente zikuyambeko ewaka, naye ku ssomero maze okukola ki? Maze okukiriyalinga. Mr. Sazumo omusajja yanvuma. Omusajja yanvuma n'angamba obutategeera sitegeera ndi musiru mujooga. Nemugamba nga tonnaba kuyoma njagala otegeere nti nafunye obuzibu, sirina ssente, omwana mutwale yasome. Wallahi yangamba omwana tagenda kusoma, nendowooza byakusaaga. Mr. Sazumo nensindikayo baganda bange boogere ne Gayi n'abagamba nze owange tajja kulinnyayo, bwekuba kutuula atuule. Ne tulowooza oba musajja alimba.
Mr. Sozumo first lockdown yagenda otuuka nga wallahi omwana wange talinnya ku ssomero nga banne bamwyitako omwana wange abeera waka nensirika kuba nali mbuzaayo ebbanga ddene nenga saagenda kata Uganda nenagakaaba nengakaaba nenga sikyalina kyakukola kangume. Saawa zino abaana bazeemu okusoma Mr. Sozumo. Omwana wange era akyali waka. Bwe nali maze osasula ezo school fees ng'aganye tagenda twala mwana wange, mba ndi awo n'afuna essomero. Jjukira ssente zange zikyaliyo, nalina akajanja oba kajanja kuba nze daddy wange yatukuza nga bwe twali tukyali nayo ng'ayinza otusasulira ng'omwaka mulamba ku ssomero, okitegeera. Kati nange akagere ke nali eno nengamba saagala kulaba mwana wange nti ali awo ali waka simanyi bamugwebye bweziti. Nali nkute ssente zange z'omwaka omulamba nga nziwaddeyo ku ssomero. Nga nkyakabira ssente zange zaali ku ssomero, omwana wange temaze omugulira yunifoomu mpya. Mr. Sozumo mba ndi awo nfuna omuntu ajja mu inbox yange nanga taata w'omwana wagamba yayagala omwana asomere ku lino essomero. Nemugamba sigaanye, bw'aba ayagala omwana asomere ku eri essomero asasudde feezi. Nangamba nedda, ayagala gw'oba osasula, nkyali mu maziga ga ssente zikyaliyo, naye ayagala nkwate ssente endala nsasule ku ssomero eddala. Nangamba ekyo tekijja soboka, okitegeera. So right now abaana bazzeeyo ku ssomero, Mr. Sozumo omwana wange atudde waka. Awataliga nti maama we school fees zimubuze oba nti seesobola. Naye bba wange yakozesa omukisa guno nti akimanyi nti njagala nnyo omwana wange, okitegeera. Naye mu kwagala nnyo omwana wange wayagala ate amanyirire oba anninyirire. Tasobola kuweerera omwana wange, namugamba mpa omwana wange nze mutwale ku ssomero, yagaana. Mr. Sozumo onoonya ekyokukola sikitegeera. Era nadde ndi wano ne banga nti balina essomero lye baafunye, baagala nze kwe mba ntwala omwana wange. Bwe kituuka mu kintu ky'eddiini, njagala nnyo omwana wange ng'asomye eddiini kuba essomero lyabaddeko libadde bamusomesa bulungi ng'ate asoma na bulungi eddiini. Kati essomero lye bangamba eddala wala eddiini yaayo sigitegeera, okitegeera Mr. Sozumo. So ndi wano ndi confused. Nagambye nti ngumiikiriza omwana ono afiirwe nno taamu mpaka nga nkomyewo kuba naatera okudda. Then bwe naba nkomyewo noonye solution gye nnyinza okukolera omwana wange. So Mr. Sozumo mbadde nsaba ompe ku magezi nkole ntya. Nzikirize ssente zange ze nateeka eri zife kuba director w'essomero ye yalakkiriza era nakati yakkiriza nga omwana we wajjira wasomera sigenda kukyajenga ssente endala. Oba nzikirize zife ngoberere omusajja ye kye yasazeewo nziremu nsasule ssente empya. Ne Mr. Sozumo nga omanye essomero ppya, buli kimu kipya, buli kimu kiri ku nze. Talina busobozi era omwana wange n'omusajja alemedde omwana wange Mr. Sozumo. Mpa ku magezi.
Makyo obuzibu bwe nafuna. Sirina muntu wa famire ya bba wange gwe nsobola okugamba nti munange yogeramu ne bba wange bonna bamutya. Bamanyi avuma. Bw'aba nga mulamu w'omusajja aba ajja kumukwagaza. Oba mulamu wo omukyala aba ajja muvuma. Kati tho enkolagana yange wakati we nagijjawo nganze olw'ensonga ezitali zimu na zimu. Mr. Sozumo tusabeera n'omuntu ng'ebyaddala takwatagana na famire ye. Enkya bwe nfuna ekizibu oba munange naafuna ekizibu mba ngenda kuddukirawa. So ekyo nakyo yakirealizinga ninga ono talina kyangattako. Ye omusajja gwowa idea nuga twagala tukole bwe kiti ng'ate ye olaba ali mu birala. Ate nze Mr. Sozumo omuntu atalina kyangattako mba ndaba onziza emabega. Kitegeera. So bwe bwa obuzibu bwe nnina sirina muntu wa famire ye gwenja okugamba nti genda oyogereko naye mba amuwulirize. Ne bwe baba on my side buli omuntu ayawa wange ayagezaako okugamba nti eyo ne gundi Mr. Good wano oli mu nsobi abo bonna yakyawa. Era ng'oyagala beera mukwano gwe oba ng'okiipinga oyogera naye mulage nti ne bw'aba yali mu nsobi omulaga nti oba ye mutuufu. Naye the moment you start judging him bw'aba akutadde mu list y'aba enemy. So bwe bwa obuzibu nkole ntya ngumiikirize maleko gino emyezi gye mbuzaayo nkomewo oba nzikirize defeat. Nzikirize defeat omwana mutwale kusomera omusajja gy'ayagala. Bamikwano basweet ama tebinyiiza betuwulidde. Tebinyiiza binyiiza. Kati otandise okutegeera lwaki natandisa n'ebintu ebina bw'oba tewabiwulidde ddayo gye natandikidde owulirize bye nayogeddeko. Ate nakugambye nti besi ngenda okwogerako leero oyinza n'obutabitegeera naye lwe ndibyogerako mu bujjuvu bwabyo lw'olitegeera obukulu obw'ensonga eyo. Kakati bamikwano ndabula omwana ow'obuwala ayingira mu mukwano n'omulenzi n'obeera mu relationship n'omulenzi nga mugimanyi aba n'oyingira mu mukwano n'omulenzi ng'omuwulira awalabuka ne famire ye ku ssimu avuma buli kiramu n'olowooza nti gw'oli safe. Bw'olaba ng'omusajja akukwana n'owulira ng'avuma mwannyina n'owulira ng'avuma mutoowe oba mukulu we oba ssengawe oba taata we omuto oba nnyina oba kitaawe, njagala kukutegeeza gwe tali kuvuma gwali kuwemula buwemuzi, gwali kumukkolera. Olaba ebyo abikola bali bw'okirabanga bw'okisenkana ng'ekyo ng'omanya osanze red flag ennene. Era njagala kukubuulira teriyo batatuuka ne babiraba. Teriyo batuuka ne batabiraba. Nza njagadde nnyo omanyi kati abafamire omanyi nebyafamire bitama omanyi abantu abo nabo bamalako emirembe omanyi abantu abo ng'olowooza nti kubanga gwe nalumaga wayingiddewo gayi yatuuse mu ggulu emukono oba watuuse mu ggulu emukono lwali kufuulira obugere lw'olijjukira nti ne bw'ataawanga nnyina kitiibwa. Omuntu tawadde nnyina kitiibwa ng'anaakikuwa. Takiwadde kitaawe, takiwadde kojjaawe, takiwadde ssengaawe, ng'olowooza anaakikuwa.
njogera ebigambo bino seno eriyo n'atuwadde story yekka eri omwana ow'obuwala. Sister ku weekend yatugambye nti ekimu ku byayagala alina akaana kamu naye bw'abaddamu okuzaala omwana ow'okubiri ayagala kumuzaala olw'ensonga. Waliwo omusajja lwakuzaalamu bali omuzaalamu omwana asooka. Bw'atandika okubanga omwana ono omanya nti kati omwana ono mu stage gy'alimu nsobola okufuna olubuto, ng'oteekwa okulowooza, ng'oteekwa okwebuuza, singa nziramu ne nfuna olubuto mu musajja ono ddala naaba nina amagezi oba. Abamu babirowooza ne bikomaawo nga byetaagamu okuteeka mu nkola bwe ba famire ogigendeko mu bitiibwa. Kati bino mbikugamba nga mwannyinaze, kubanga nkugamba bw'oba tobigenderedde oyolekedde okuzaala omwana ku nkomero famire ye kafiiremu nga tonnazaala mwana wakubiri mu ggaayo oyo. Nsonga ki ekuzaaza ow'okubiri ng'oggyeko eri eyo ekisirusiru olumu gye siwa kitiibwa eyo gamba nti nze omanyi abaana saagala bazaala musajja omu, ng'eyo yokka y'ensonga yokka. Omulalu bwe yakukwata n'akufunyisa olubuto gw'atayagala kuzaala mu basajja bangi, lwaki tewaddayo n'omugamba nzaalaamu n'ow'okubiri? Mwannyinaze, sho eno eri nnyo ku mwana wa buwala. Njagala kukutegeeza omwana ow'okubiri ng'omuzaala beera n'ensonga ezimala lwaki omusajja y'omu gw'ozaalamu. Oli agenda nga masozi mu nze sizaalanga ku mwana, kitegeeza togamba nze ate gwe nkugamba nnyo. Munnaffe ono gwe tukugamba yazaala ku mwana asooka n'atunuulira nga yeewunya omusajja gwe yazaalamu omwana. Kakati gwe nga tonnazaala n'omu bwoti ate sooka omanye lwaki ozaalamu omusajja oyo, lwaki omusajja oyo akuzaalamu omwana. Kwasookera ddala olina omukisa nti osobola okuyigira ku nsobi z'abalala naye tolinda lw'oliyigira ku nsobi zo. Simanyi olwaleero ndi mukambwe naye ensonga namwe muziwulidde ziri siriyasi nga akatokota nga bakasiriira. Mwannyinaze, katufube nnyo awaddako Mukama atusobozese tuzaale abaana nga tubazaala by choice, not by chance, not by accident. Sho ya leero bw'oba togitegedde ntono zojja okutegeera. Olina mutoowo yeetaaga okuwulira bino, olina muganda wo ng'ogezaako okumugamba naye ng'ayita kuli yeetaaga okuwulira ku bino. Katusabe Katonda omulungi na bino tubiwulidde. Nsabira omwana w'obulenzi, nsasira omwana w'obulenzi oyo alaba sho eno ng'era awulira nti naye ebigambo bino byawulidde okuva eri mwannyinaffe ku musajja gwe yazaalamu omwana. Tabiwagidde, muwa omukisa olw'ekyo. Katuleme okuba nga tuwulidde buwulizi ne tunyiiga ne tulumwa naye tubeeko bye tuyiga. Katonda waffe, omuntu bw'abanga atuuka ku ekyo, ddala bino bye biseera omuntu lwatuuka ne yejjusa n'okuzaala n'akakali singa saazaala, okusinga okusika omuguwa n'empiri eyo, okusinga okusika omuguwa n'omusajja gwe neesiga, gwe nalowooza nti anaabawa buvunaanyizibwa, omukyala gwe nalowooza nti anaabawa buvunaanyizibwa, n'atuuka okukotoggera omwana we. Bambi abawulidde sho baabalabye sheeno, bo balowooza nti ebyo bituukawo ku basajja bokka nga be bataagaliza baana, ne bakotoggera abaana baabwe. Omusajja n'otuuza omwana awaka nga tasoma naye nga maama ebweru yaweereza zida school fees ez'omwaka mulamba, kubanga omwana bamugye mu ssomero ly'Ayagala, kubanga okimanyi bulungi nti ssente badde nga bazikuwa n'ozikozesa bibyo, kati ekyo kye kikuluma naye olumya n'omwana. Bambi abannyinaffe balowooza nti biri ku bawala bokka, naye nina ne gwe mmanyi emabega kaawo nga mukyala abaana babe, taata n'apanga abaana bagende basomere ebweru, maama yennyini n'abyekiikamu ng'agamba onaamubbako abaana, naye nga n'omusajja abaana ensi gy'abatwala okusomera tabeerayo, nga yawa ne access n'awa buli kimu ekyetaagisa omukyala okukakasa nti asobola oku accessinga abaana be gye babatwala
maama n'akotogera abaana bazaala n'agamba n'adduka n'aloopa omusajja nzibako abaana. Katonda affe bino tetubyewuunya bwe tubiwulira ku baana ab'obulenzi, kubanga ne ku baana ab'obuwala bituuka olinaga nti okutogedde abaana b'ozaala n'agamba bw'oba gonsinga okubaagala kakutande. Ffe bawadde omukisa okuwulira ebigambo bino oba tulyekwasa ki? Tusobozese otukwateko. Ekisa kyo kakitumale, ekisa kyo kakitubeerere no bulijjo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabe n'okwebaza ndi we all say amen.